Ababaka b'ekibiina kya NRM basibye mu keetereekerero ku Palamenti nga beekebeza COVID-19 okwetegekera olukiiko olw'akabondo k'ababaka ba Palamenti ey'e12 olusookedde ddala. Olukiiko lwabwe lugenda kubeera mu makago bwa Pulezidenti Entebbe ku Sande. Eno gye basuubirwa okusalawo ku baani abagenda okukwatira NRM bendera ku bwa sipiika n'omumyuka we mu Palamenti ey'e12. Ababaka batubuulidde bye basuubira mu lukiiko luno olusuubirwa okuba olw'ebbugumu ennyo. Waliwo ebintu bye twatandikako ekyankwazi ebitaggwa tusuubira nti bigenda kuggwa. Then ekirala omulamugo wa sipiika Pierre yavaayo n'endosinga Honorable both naffe ababaka be NRM ate nga tuli ba Pierre lukulwe ne tukisanyukira. So twagadde nti President nga NRM caucus nayo tumalirize ekintu kyo both. So tulowooza nti nga caucus gena kutunula kabondo kana kabaka naddala ba NRM kutunula ani agenda tukwata flag era anagenda kubeera speaker wa Palamenti ey'e12. Ebibaddewo nga Palamenti ey'e11 eggwa ebituusiza sipiika Anita Among okunoonyerezebwako ab'ebyokwerinda bikanza ababaka bangi nga kati bagamba waliwo bingi ebisaanye okukyuka mu Palamenti ey'e12 bw'eba yakununula ekitiibwa kyayo. Agenda kubeera sipiika waffe, ekibiina bw'ejja agamba nti ono sipiika waffe alina okusoma ku byabaddewo. Ababaka era batubuulidde bye baagala mu sipiika wa Palamenti ajja nga abasinga basimbye amaanyi ku sipiika w'ababaka ekitiibwa atasosolera omwerufu. Balina okuba n'enkizo mu bintu byengugambye by'amateeka, procedures za Palamenti n'okwagala eggwanga n'okola amateeka akagasa eggwanga. Speaker are very knowledgeable. Speaker ajafena treating the same way okubwenkanya. Who's going to ensure that we put Uganda first when it comes to budgeting Uganda first? Therefore, I want the speaker who is for Parliament, who is for Uganda, who is transparent. Bo ababaka bava mu bitundu bya Buganda okuli Henry Kamyamakumbi owa Mityana South ne Dr. Kefa Kiwanuka owa Kiboga East bagamba nti bonga Abaganda basuubira okwogereza ne Pulezidenti ayongera Abaganda ebifo mu gavumenti oluvannyuma lwa NRM okuddamu okweriisa enkuli mu kitundu kino. Naye nze kyensaba nga Buganda muzeeyi atwongereyooko tusobole okukola naffe tuwe ku bifo ebisava ddala tukole ne bannaffe kuba tujja kuweereza ate NRM twakomyewo n'amaanyi. Ne katusabe mukama waffe bw'anaabanga alonda Buganda agijjukire oba oliawo agyongezeeko. Abeegwanyiza ekifo ky'omumyuka wa sipiika kati basoba mu 10 ng'okusinga bakyala atabali ku bwa sipiika bo bali 4. Ababaka abaagala eky'omumyuka wa sipiika basimbye Nakakongo nti tebagenda kukkiriza kyakulonda sipiika n'omumyuka we nga bonna basajja. Kino ekifo kya sipiika wa Palamenti sipiika wa Palamenti wabeera musajja tubalabye balaze interest. Deputy Speaker alina okubeera mukyala. Mu bakyala beesowoddeyo kwe kuli Rose Opiga omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Enterego, Tibyanza Peace omubaka omukyalo w'Ejjinja, Asinansi Nyakato omubaka omukyalo wa Jinja City ng'ono ye avudde ku ludda lwabula gavumenti era bonna bawera. Tusaba omukulu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atunulemu awa abakyala ku kifo kino atuyambe buyambi atuweeyo ekifo kino naffe abakyala tubeere nga tusobola okufuna omuntu atukiikirira era teyandibadde mulala naye nga yetibyaze peace. I have the capacity and capability. 4 is the West Nile issue. 5, this woman called Rose Obiga is your best choice as the Right Honourable Deputy Speaker. Ababaka bangi balemedde kujjako both ne Thomas Taibwa nga bagamba nti sigwe kunaaba gusoosa okuba ne ba sipiika nga bombi basajja kubanga ne Edward Kiwanuka Sekandi yamyuka Francis Ayume eyali sipiika wa Palamenti ey'omukaaga. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.